Once again, mbwaniriza ku nkuti kaffe Ogaana Luvalera Divine omanya n'eddoboozi inside Nkawala Namirembe Sazza Mirembe Evga Sasa kale munange gwenna eyebuuza ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. I think you are on the right channel. Yokola kimu, subscribe to our channel, hit the bell and don't forget share the video. All right, Nalonga, there is a very serious question in the house. Yes. Wali yataddeyo okusaba kwe ng'alina ensonga z'ayagala obe ng'omulungamya mukuzo. Of recent, obutambi bwe tusinza okukola bubadde bukwatagana ku nsonga y'abaana okusinziira nti abaana babadde mu holiday. Twakiraba nti kya buvunaanyizibwa okuba nga twogera ku baana bano ewaka. Kale omukyala ayagala obeeko process gy'omuyisaamu oba gye tugamba nti enteekateeka, you know, enteekateeka ey'okuzaala Nalongo. ey'okuzaala. Ya funa lubuto, Okay. wanika lubuto, Okay. gira tekako amatu, from there kunywa bidagala, kunywa mumbwa, then from there ayagala tugirire ddala obudagala bw'osobola omuwanga anaatera okuzaala. From there asabye obenga omuyisa mu process eno yonna. Tusooke tuka rewinding back ng'omwana tetunnamuzaala Nalongo. Njagala tubenga tulaba enteekateeka eyo butya bw'osobola oteekateeka omukyala eyeetegekera okubanga afuna omwana. Okay. Neyanziza nnyo Nalongo. You're welcome. Omukisa guno. Nze Nalongo Nalubaale. Of course ndi ne Nalongo Kawala Namirembe. Bwe kiba kyakuzaala oyogera ne senior. Okay. I like that. Yeah. Waliwo eyagambye nti oba tusobola okuba nga twongera okusekamu, ate omulala n'agamba nti nedda ekyokusekamu ennyo tekijja kola. Nalongo simanyi, but let's do it mu ngeri gye tulowooza nti. No, I think okusekamu it comes naturally. Really? It's not like we tend it into at this minute, then let's laugh. No, this is not a comedy store. So it comes naturally. When you have to laugh, of course you laugh. It is a free world. Watch tubeera nga tulinga abasibe. Lubaale atuluma ate naffe twerumye. Nenga Nalongo kyali mu Lubaale baluma lwaki otulimba. Okay then. So, ku nsonga eno ey'okuzaala Nalongo. Tutandikire ddala wano gye bitandikira. A bit broad. Okay. I can't promise you nti bwe mba nga ddala ngenda kuwa abawuliriza baffe content omulungi agenda okuba guidinga all the way through. Okay. Nti nsobola okikola instantly wano mulundi gumu. Okay, we are here, the listeners are there. Let's take it process by process ng'abantu abamu bwe bakyagala. Tubenga buli wamu tutuukawo. Thank you. Process by process. Yeah, njagala I like that. You do? Kakati, Okay. omukyala nga yeteekateekera okuzaala, of course alina okuba nga alina omwami. Okay. Omanyi abakyala babeera indifferent, eh? Okay. Abeera awo nga avuma abasajja abampi naye nga tayagala kuzaalamu ono omusajja nga mumpi. Abeera awo nga yagala kuzaala mwana nga muzungu naye nga ate ye ne bbaawe bombi baddugavu. So, first of all, you have to make this choice. N'osalawo nti kati ono ye musajja gwe njagala okuzaalira. Kye njagala omanye Nalongo nti emibiri gyaffe tegyawukana naffe. The moment w'oviiramu eddoboozi erigamba nti nze saagala kuzaalira musajja mumpi. Naye ng'ate eyakukuba kaddaali. No, women have these various reasons. Oli ayinza okugamba nti nze oyo omusajja sobola muzaalira alina omutwe mubi. Naye nga ye yamukuba kaddaali. Ng'agamba nze I can't imagine all that head okubeera nga guli mu lubuto lwange. Kati already she is imagining she's carrying a child. With this very big head. Okay. Kati ekyo kyokka kigenda mulemesa okufuna olubuto. Really? Yeah. Kubanga already she's rejecting. She's biased. And then kati n'omubiri gulina okutambula wamu naye. Okay. Kubanga takola ki? Tayagala. So, kyeŋŋamba nti sooka ofune omusajja gw'oyagala. Obeere certain nti yoyo gw'oyagala okuzaalamu. Okay, to cut it short, there's times nga of course aliwo sigwe waliyagadde, but he's the one there. Toyina kyakola n'ogamba wange kanzaale mwono because you look at time
n'ogamba mu budde nga bw'omanyi ebintu bikolera ku plan n'ogamba nti mbuno obudde nali ntesitesi okuba nga nkola ki I'm having a child so ono omusajja gw'oyagala okuzaalamu yeesulise akulaga mbu ye tisemanya tannaba kweteekateeka so there is this guy he's into you yeah kale ayinza oba talina height gy'oyagala some women even complain nti about the height nagamba banange nza worried oyo musajja muwanvu oyo musajja muwanvu omwana nnyo anatereera atya mu lubuto yeah na bambi n'ateeralika like always sometimes women go like ez'okweraliikirira. musajja wasiba empale emabega teri kintu yeah ngenda kuzaala omwana omuserebende I don't like that akaana kange so akawala they always have bannange. reasons ezibaleetera ate okubateeka mu position ey'okuba nti tebafunamu Okay nalongo teekateeka abaana so b'obuwala you have to tuwulire. accept Okay. nti ono yebaze era ngenda muzaalira ki Omwana. omwana regardless kubanga olaba tulina threat ey'okuba nti waliwo abatatwagala nga weetule okitegeera eno africa bagyagala nga nkalu nga temuli bantu so given that fact tulina okuba nga tuzaala on a serious note banaye abakyala mbakuutira muzaale era ekindeseza puroguramu eno kubanguyiza musobole okuzaala eno puroguramu nga ngikubidde seminars nempita abakyala naalongo nsobola okukola ssente empitirivu but I choose okugibawa for free olw'ensonga njagala ate muzaale wangamba n'ekibyo kigabira bwereere exactly kibyo kigabira bwereere abakyala gwabalabirira abali embuto balina okuzaala buli kimu gwakikola so Okay. kakati omukyala bw'omala okweteekateeka of course oba ojja kufuna olubuto menstrual cycle nkulu nnyo mu kuzaala kw'abakyala naalongo omukyala yenna ali normal mu menstrual cycle ye ebeera ya nnaku 28 Okay. nnaku 28 bw'agenda mu periods amalamu ennaku 3 oyo mukyala ataliiko kamogo oba Akamogo. obusobu ya omanyi tubaako ensonga nnyingi nnyo ezitutambulirako but the moment you go beyond 3 days manya mu cycle yo mulimu ekitali kiki Malongo, even normal women go for 4 days, 6 days. I think a week is okay for si some bano women. abatandika okuzaala nnyo Okay, twogera ku bakyala nga nga batandika batandika busandisa okuzaala they okuzaala. have this regular Ps 28 this is the cycle and 3 days is the period gye bamala mu nsonga Okay. so ovulation happens between the 9th day and the 14th day around that time oba osobola okufuna olubuto bw'oba olufunye on the 9th day it is most likely nti ojja kuzaala omwana nga muwala Okay. on the 10th Oyo day tuli mu science abeera Nalongo. mulenzi Oyo tuli mu science. Njagala tukitunuulire mu ngeri y'obuwangwa n'ennono. mu ngeri y'obuwangwa n'ennono jjukira mu ngeri y'obuwangwa n'ennono tetudda nnyo mu bintu byakubala Exactly. but this is the time lwe tugasse modernity n'obuwangwa ne tradition Okay. era tugatta Okay. science ne tradition like tubeere nga tutambula n'omutindo twogera ku bakyala talina nnyo budde ayagala afune olubuto kubanga bba amulabako kitono Okay. so talina budde bwakuddaawo nti ate Kyova olaba? like they make this That's baby why they we make have, this baby yeah, for we a have month, you for 2 here months. okubanga ogenda kubaako ebimu by'otulagirira ebigenda otwanguyiza. Yeah. Yes, kubanga abakyala bali kuno bamanyi empeke zino abakyala ze bamera. But some women Nalongo tebakyayagala nnyo mpeke zibaleese complications. Kyova olaba era ne family nayo tegyerabira byonna tugenda kubanga tubyogerako mu nsonga y'okuzaala. Yeah. kakati eri abakyala tulina entuntunu tulina ejjobyo ebintu ebyo osobola okufunamu folic acid naddala mu jjobyo nga mungi kwagana kusinga folic acid ono wakakerenda gwokola ki Gwe bamezesa. so mu budde ng'ogamba nti oyagala kutandika kuzaala wettanire nnyo ejjobyo Okay. obeere ng'olirya osobola oli blendinga n'olisengejja bulungi n'olinywamu juice n'oba nga osigala oli ku mutindo nga hormones zo zikola bulungi okubeera nga osobola okufuna obulungi olubuto Nalongo ne mu mmere yennyini gye tulya What kind of food? eri emmere ereetera omukyala okuzaala Nga lasagna? No. Anti ali mu kuzaala. leka naawe lulazani alimu okuzaala nedda tulina obuyuuni buno obukupa Buno ya obukupa
babuyita obuyuuni obukupa. Eyo mmere ya kabaka naawe ogimanyi. Okay. So obuyuuni obwo osobola okubufumba n'obukaza n'obukolamu pawuda n'oba ng'omunywera ku caayi, oba si kyo osobola okubugerekeranga ku mmere Bino byonna n'okanywera ku caayi. by'otunnyonnyola byanguyiza omukyala okufuna olubuto nga takozesezza buli ziri mpeke ze sigenda langa. biki bwe bityo. So obuyuuni obwo bukupa is one of the foods z'osobola okulya n'oba nga fatirite yeekola ki esituka. N'ettimpa. Ettimpa bikoola by'amayuuni. Of course ettimpa ery'obukupa balikozesa nnyo naddala abanyolo. Kyovula bagamba nnyo nti ozaalanga nkoko nnyolo, manyi abanyolo they have that reputation ey'okuzaala. So naye nga balya nnyo obuntu obwo. So ettimpa eryo balifumbira nnyo mu bijanjaalo, osobola odiserulira ku mmere n'olisotasota n'oliteeka mu bijanjaalo. Manyi Abaganda, there are a lot of people who eat enva zintabuletabule. Abasi bantu ba Katogo. Biri nnyo mu banyolo eri. Ne munange ziri wonderful. So wonderful. So tulya ebintu ng'ebyo, we make sure we are hydrated, like embiri gyaffe girimu amazzi agamala. N'okunywa obunywa amazzi kisobosa omubiri okubeera hydrated. Sparkling water? No. Just normal water, nsuwa water. Nonywaga omu nsuwa. Kyentegeeza. So okukakasa nti you're stress free. Togenda kukola lubuto ng'olina stress. Bibeera complicated. Just feel free. Yagala omusajja wo. Oba just oyinza okufuna olubuto lw'akaana nga kalina ebirowoozo. Kuba wakakazaala kajja n'ebirowoozo. Eva kabeera kalowoozo. So bw'onookola ebyo ojja kulaba nga ofuna olubuto. Ojja kuwanguyiza embeera okuba nga ofuna olubuto. Eri abakyala bakozesezzaako family planning beesanga nga bakaluubirizibwa okufuna embuto. N'eddagala nga akabombo kano ak'abaana abalongo akanaaba amasanda. Leaves, find them, fumba, nywa, kagogola mu lubuto okuggyamu chemicals ezo. Waliwo akadagala bakayita akabimbirizi, abandi bakayita akasonsa mukira. Nako kakola bulungi mu kubalansinga hormones n'okufulumya chemicals ezo eziba ziraalidde. Eddagala nga kamunye, twatwa byoza mu lubuto, kaseke kambajjwe, ebisekeseke, kwegamba eddagala eryoza munda ki ddungi. Then waliwo bano abagamba nti bannange nze eddagala bannange erintawaanya. You can use warm water. You can use warm water no making sure nti at least olunaku osobola okunywa liters 2 eza warm water. Warm water, not in hot water but warm water. Gayambako nago okunaaza okufulumya chemicals ezo eziri mu mubiri. Agabuguma. Amazzi agabuguma. Bwe gatyo. So you take that water, it can be like 4 times a day, 5, 6, depending on how you want it. Ojja kulaba nga awo tuteekateeka omukyala kubanga afuna bwe kityo. So bw'omala okukozesa ebintu ebyo, tulina akaddo bakayita nawolovu kalanda. Kakola bulungi nnyo mu kusembeza amagi. So ne kayayaana oyo akola bulungi bw'oba ng'okozesezza ebintu ebyo, one of them or several of them, it depends gwe oli mu mbeera ki. Kayayaana ayinza mukozesa atya? Kayayaana, oh my God. Sigenda kuleka nga kutoka tugambye nedda kabagambe njagala abaana obabuulire Nalongo. Ako kaba nkubira essimu. Ako kabakube essimu. Naye nga ako enkozesa yako ekyukamuko kakayayana tekalinga ono na all over and the rest where you just have to boil and take. Exactly, that's why I had to ask you. Gondi omukozesa otya kayayana, otherwise twoyansa nnyo Nalongo ku nsonga y'okubanga tuli mu budde bw'oteekateeka. So next time tujja kulaba ate lwaki omukyala teyalifunye lubuto ng'amaze okweteekateeka obanga kyasobodde kulufuna one of it. So wekiri banange wekomereko omukutu ogwa Nalubaale the Divine obanga ofunyemu ekyokuyiga please nsaba
video eno obenga ogiwa like ate obenga osharinga. Otherwise tubagala nnyo akome atakomera mpeera wawa.